Alright, abatula abalungi amanya nedobozi nze Jonas Sayinzwa no kumukutu gwa fomuganzi ogumanyiddwa nga Tindi Files. Go na tulaba gendera ddala maaso n'okubanga ate subscribinga olaikinga video ene sobola okubanga ate etambulira ddala etuuke ku bantu eyo ebunire ddala n'amawanga. Anyways, guno gumulungu wange okusosa okubanga ate empeereza ku channel eno tugenda bba tukikolera ddala nga bwe mugenda okubanga ate mukiraba. Weewaawo ndina omugenyi ow'olunaku olwaleero Mwami Sam. Mwami Sam ono alina saidi gye yeesigamyeko era tugenda kuba ate twanjala ensonga butereevu atunnyonnyole na lwaki abantu abo tebasobya oba bo tebasobya. Uncle Sam, buuza ku bantu. Abatulaba mwena ku Tindi Files tubaanirizaako nze Samuel Kalungi nga babagambye nfubutuka mu kitongole kye bayita Zinga Yaffe. Zinga Yaffe kitongole ekitunuulidde ekitambulira ku mulamwa ogw'obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo. Ffe tukkiriza nti obuvunaanyizibwa buli ku buli muntu, oba ovuga booda, oba okola capati, oba oli mwana muto wakazaalibwa ennaku bbiri, tulina bye tukusuubiramu era bw'otabikola ffe tukubuuza accountability kubanga ideally buli muntu alina obuvunaanyizibwa yandibadde n'embalirira. So tutunuulira obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo era y'ensonga lwaki ssebo ndi wano. Biri ebya side sitegedde side kigyogamba ndi ku side ya Zinga Yaffe gye mmanyi gye ndiko era gye nja okubeerako paka lwe ndifa. Sina side ndala gye ndiko. Awo tugenda bba tugendawo mu maaso awo kuba onyumyawo ennyo. Emirimu gigenda gitya? Emirimu Mukama atuwadde ekisa n'omukisa okuba nti tukyakola era tukyali balamu. Tusaba Katonda atwongere amaanyi n'okutegeera tukole ebyo bye tusaanidde okukola ki? Okukola ate tubeere n'enkizo okuwa embalirira enti ennungi era entuufu nti bw'oba osuubirwa okubeera ng'okoze ekintu tugambe nti baakutumye mu katale nga bakuwadde $5,000 ogule ebintu bya $5,000 tuleme kudda na byesatu kitundu. Tudde na by'etaano olwo nno oba owadde embalirira ki ennungi. Yesebo. Alright, weekend ogirabye otya? Amawulire gajjidde mu supiidi oba ngiyite ya kizungirizi. Kino kibaawo tulaba tekirala kiddako. Industry naddala eno eya entertainment abantu kati ke bagezaako okubanga ate babala ng'omwaka gukomekkerezerwa. Stories tulinawo ya Big Eye kwosa neya mwana mulenzi Alien Skin, naye njagala ndowooza tutandikire ddala ewa Alien Skin kuba eggulire lye libadde likyakwatiridde omubabiro. Yalumbye omukulu Bajjo awo emakindye wakolera emirimu gye n'agezaako okubanga ate atomera emmotoka ye gye yasanze epaakinze. Kino ekikolwa okyogerako ki? Kikolwa kibi nti omuntu yakoze ensobi ng'era omuntu yenna wano ku nsi Katonda yatulekawo okyegedde n'atulekayo ne Mwoyo Mutukuvu atukole ki? Atuluŋŋamye. Naye olumu abantu abamu Mwoyo Mutukuvu oluusi amanyi okubaddukako oba oluusi bamanyi okumwegaana. Omanyi bw'oba ogenda okukola ensobi oba n'emitima ebiri, oba n'omutima ogugamba tokikola n'oba n'omutima ogugamba nti kikole. Ontegedde bulungi nnyo. Kati olumu abantu abamu Katonda sitaani abasinga amaanyi ne bakikola nga kiki nga kibi. So tukivumirira ekikolwa ekyo ekyakoleddwa kyabadde ekikolwa kya busungu kya ffujjo tekyabadde kirungi. Nze bw'oba oyimbuuza genuinely ki kye njogerako kyabadde kikolwa kibi. Yesebo. Naye nga ojjawo obuyinza obuva eri n'otandika atutumira emmotoka y'omuntu gw'otamanyi nti oba anankola kino oba kikino ekinaavaamu mu kikola kyembankola. Tewali agaba buyinza bw'ekyo. Nkugambe nti Katonda yava dda mu nsi eno n'agenda n'atulekera Mwoyo Mwoyo Mutukuvu yabeera naffe yekka. Okyegedde bulungi? Kwegamba Mwoyo Mutukuvu yabakkako n'abakozesa ebikyamu. Anti nkugambye nti Mwoyo Mutukuvu yabeerawo tuluŋŋamya okukola ebyo ebituufu. Naye bw'abanga tumwegaanye tusobola okukola ensobi. Naye tukola ensobi ate waliwo kye bayita okukola ki? Okwenenya. Naye mu layini eyo oyinza okuba togitegeera. Nze ndi musajja mukkiriza. Kankuze mu layini entuufu. Waliwo gwe bw'oba oyogera ku nsonga ya Alien Skin okulumba emmotoka ya Bajjo n'agitomera. Njagala otegeere nti Alien Skin ne Bajjo tebasula mu nnyumba y'emu. Ontegedde bulungi nnyo. Omu asula walala
n'omulala asulawa walala alien skin okuva alien skin we yavudde ewuwe wabeera okutuuka ewa Bajjo ate ko bayise ku mmotoka ezisukka mwemu nze bwe ndowooza ne mu parking mwennyini mwe yatomeredde emmotoka ya Bajjo mwabaddemu emmotoka endala gwe sooka weebuuze nga munnamawulire omutendeke nti lwaki kyabadde bwe kityo ontegedde bulungi lwaki kyabadde bwe kityo lwaki teyatomedde ya Kayongo abeerawo Makinde buli ddakiika lwaki si yatomedde ontegedde bulungi nnyo yatomeddemu ya Bajjo mwennyini mu parking mwe yabadde mwabaddemu amamotoka amalala lwaki yatomeddemu yaani ya Bajjo so ekyo tukitegere nti wabaddewo tuleme kutandikira story wakati story eteeka okuba erina gye yatandikidde awo wennyini wenjagala story netandikira wa kakati nze tojja kumbuuza story gyetandikira naye nze njagala nnyo otunulira ekikolwa ekyakoleddwa neki kye kitegeeza mu society kubanga nze for your information nva mu kitongole ekya zinga yaffe tukkiriza mu kye bayita community development tukkiriza nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa ku nsi eno ate buliko n'embalirira era ekimu ku nsonga lwaki nze alien skin abantu abamu nga ggwe bagamba nti ono mukwano gwabwe ono mukwano nedda nze alien skin si mukwano gwabwe naye alien skin ate nzikiririza mu ideology ye eya independence abantu bangi batambula emitwe gyabwe gyewunzise ku gy'abalala Kayongo bwabanga yeyagambye ate munne tunakola tutya tindi bwabanga yagambye simanyi bwe ngenda kigamba batambulira mu nkwawa z'abalala ngambye mutwe bw'oyogera enkwawa oba ovodde nti ngamba mutwe nti omutwe gwo abantu abamu bapozinga emitwe gyabwe bevu ne bagikwata ne bagiwummuza ku gy'abalala kati giri gy'abalala nga gigitambuza gino so and that's where the problem is so bwe tuddayo ku situation eyabaddewo yesterday nkulaze nti alien skin alina emmotoka ze yayiseeko tazitomedde najja n'atomera eya Bajjo kitegeeza waliwo ensonga gyesasobola agendamu kuba sigikola ki sigimanyi naye at least bye mbadde ndabako ebirabwako Bajjo abadde avuma alien skin enkya n'eggulu abadde agenda ne ku TV n'abeera ku TV essaawa namba nga akakkanya alien skin mu ngeri y'okumuvumaavuma mu ngeri y'okumujereegerera mu ngeri y'okumukonjera kubanga bw'otandika okwogera ebigambo byonna ku alien skin capital we nga artist bantu bw'otandika okukola ebikolwa byonna eby'okumuggyako abantu straight away oba oli mu kukola kye bayita damaging oba odamaginga reputation ye oba odamaginga business ye kakati tasobola kubeera musanyufu kati ate abantu abamu bali yakitinga mu ngeri za njawulo ku nsonga ezimu oyinza okulaba nga ye tasobola kudduka misinde kubanga bo Bajjo Katonda abawadde omukisa alien skin olina okutegeera nti alien skin muvubuka muto mu music industry tannawezaamu yadde omwaka ng'ayimba professionally ng'akola business kakati gwe buli lw'omunyigiriza oli ku mayina mu industry omukola ki omunyigiriza kati tomanyi reaction ye bwegenda kubeera bw'abanga bwatyo bwe yareactinze ontegedde bulungi nnyo amateeka gakola omulimu gwago kubanga kyolina okutegeera nti Uganda si zoo nti kino ekinyonyi kisobola okujja ne kipama wali kino kikola kino Uganda is not zoo si zoo nti ebisolo bisobola okweruma nga bye byagala and nobody cares kubanga mugundi mu zoo basobola n'okukwata akanyonyi ate ne bakasuula mu mpologoma for sure bakubengalo ekalidde bannange so Uganda is not at that level Uganda erimu amateeka ontegedde bulungi nnyo amateeka ge tukubiriza abantu nti bagagoberere amateeka waliwo kye bayita traffic rules and traffic laws zigayidinga bulungi nnyo dereeva gwe ng'ovuga akamotokako nange nga nvuga akamotoka kange zigayidinga bulungi nnyo dereeva netegeera nti bw'oba otomedde mu butanwa oba mu bugenderevu kati nga bwe twalabe alien skin yatomedde mu bugenderevu kakati ng'atomedde mu bugenderevu ontegedde bulungi nga bwe wakirabye waliwo amateeka agagayidinga ku nsonga eyo ontegedde bulungi nnyo waliwo amateeka gali very clear kubanga emmotoka ebeerako buli mmotoka eyita ku luguudo lwa Uganda kyovola kuyimirirako abasirikale erina okubeera nti bayita third party insurance third party
baba babaze first party gwe dereva, second party emmotoka, third party yoli gwotomedde. Kati third party etteeka likulagira okozesa third party insurance osasula oli. Yes sir. Naye abamu batera n'okigaana ne bakita ne bagamba bugambe nti Kayongo ntomedde, engeri gy'ontomedde nsasula oluggi luno lwa mitwalo bwegiti, ne mutegeeragana ne muyita bamakanika bammwe, business neggwerawo ne mutakwata ku insurance, buli omu n'akwata ekkubo linaakola ki n'agenda. Kakati mu mbeera eno eyabaddewo emmotoka babadde bamaze ogya identifyinga nti emmotoka eri namba bweti ne bweti. Yes sir. Babadde bamaze okwa-identifyinga abadde agivuga nti alien skin. Alimu n'abantu be. Buli omu aba n'abantu be. Mbadde njagala oyiga okutegeera nti waliwo ebintu ebimu bye tutalina kuteekako budde. Gwe bw'ogamba mbu alimu n'abantu be, teri muntu atalina bantu be, gwe talina bantu bo. Mbalina sibebbera nabo buli kiseera. Wuliriza, tolina bantu bo. Mbalina. Ekyo kyekikulu. Naye sibebbera nabo buli kiseera. Wuliriza. Ne alien skin sibabeera nabo buli kiseera. Kubanga anaaba sisuubira nti anaaba nabo. Tubalabye mbuvuyo obusinga era nga bonna babeera. Wuliriza gwe saagala ove ku nsonga enkulu. Otekewo ensonga entono. Tulina ekizibu ekyo mu Uganda. Nikasooke nkusabe ku kirimi. Ogenze n'ogamba nti Bajjo yagenda mu maaso n'okuba nga ate avoola alien skin. Abadde amuvoola ku mikutu egisinga. Nejjo bwe bamukubye. Okay, well and good. Bayimbi bangi tubalabye bayise mu mbeera bweti nga bavuulibwa abalala. Naye nga tebavaayo kutekinga action oba kola harm against omuntu oyo abeera akoze eki. Kino tukiyite okusiiwuuka empisa ku alien skin. Olw'okuba ayogeddwako ye y'ani atayogerwako ate okujja n'atandika okukola ebikolwa ebyo ebibi oba ebikyamu. Kakati gwe kikyosanyukira abantu abavoola bannaabwe? Byonna sina kyensanyukira. Kakati bw'oba tokisanyukira kyekiseera kikome, kubanga buli muntu aba wanjawulo mu ngeri ye. Alien skin is a special character. Alien skin is an artist. Being an artist, ba artist tetubeera na role emu. Nze ndi style ndala, alien skin style ondala, oli ali style ondala, n'oli ali style ondala. Waliwo abantu abasirise ne babeesonyiwa. But he has to leave an example. Mwe lwaki temubeera example? Lwaki mwe mwagala ye abasooka obeera example? He has to leave an example. Lwaki Bajjo tabeera example? Ekyo kibuuze Bajjo. Anti nkubuuza kakati gwe saagala olowoozese bantu. Munyigiriza nnyo abantu nga mubateekako eyo embeera y'okugamba nti akati anti alina okuba example. Lwaki gwe tobeera example? That's why for us we come out nga zinga yaffe nti everybody must be an example. We are not happy that alien skin kye yakoze nti kirungi. We are not happy about it and we condemn it, but we are simply saying bino bigenda kukoma wa. Ontegedde bulungi nnyo, bigenda kukoma wa. Ekyabaddewo wakirabye nti alien skin amaze okukola ebyo byonna, emisango emirala ne gyeyongerako. Alien skin akoze omusango, amenya amateeka g'oluguudo, traffic rules azikoze ki? Azimenya. Atomedde emmotoka mu parking. Ekyo ne kidda wali. Kakati ate omusango omulala ne gujja. Gwabadde musango ki? Bajjo n'ava mu office n'abafuuyira pepper spray. Ekya pepper spray gwe yabafuuyidde kirungi, yabafuuyidde maybe yakikoze mu defense. Ekyo tetuyinza kiyingiramu. Naye ekintu ekyakoleddwa nti ne balagira security ate ekubani ekuba alien skin amasasi. Kyeneebuuza security ya kika kyeyo gye balagira, era twagala tegeera Bajjo w'amagye Meja Jeno muki. Awo alien skin we yalumbye business ya Bajjo. It's a washing bay and parking. Wayina okubaawo askari akuuma ekifo ekyo nedda. Era ensonga ya askari kukuuma kifo ekyo kyova olaba ayina emmundu. Yabadde n'emmundu. Ekyo ekikolwa kye baakoze kyabadde kya butujju nnyo. Nti kyakanze n'asikali eyabadde ku standby. Ajjayo emmundu yasobola okuba nga ate aluŋŋamya embeera. Kuba gwe omuntu oyinza okyokuva obuvyeyo n'otandika otomera emmotoka gy'osanze awo. Ekitwala kiba kikola kya butujju. Kakati olw'okuba nti ebigambo ebimu bali kumpi ng'obutujju naki si kirungi ate bikozesa we bitalina kujjira.
ontegedde bulungi nnyo ebigambo ebimu bibadde kumpi nnyo for a long time naye njawo otegeera ekintu kino tuddeyo mabega katono nti ogambe wali washing beyani ya Bajjo gwe mwami Kayogo baali bakuyimirizaako oli yali akuyimirizaako nagamba ntwalaako ng'ovuga eyo emmotoka yo naye takisi tebaziyimiriza bw'osalawo n'okola bizinensi eri public alien skin yabadde talina mmotoka lwaki bamukkiriza okuyingira oba badde tebamwagala mu munda that's an open place exactly kakati owebale nnyo oyogedde yazze ng'endabiramu ziri waggulu wuliriza era bw'ajja tosobola mmanya nti ono kasitoma obona ze tuleetako bulabe kati security ekola ki security ekola ki because security erina okukola check in gwani azze kakati bw'abanga ayingidde mugundi gwe kyolina otegeera nti washing bay ebeera public place gwe ne bw'obanga yiyo ebeera public ontegedde bulungi nnyo kubanga oba wafuna license ey'okuoperatinga business eyo that business is public business so ekyogamba mbu yamulumbye teyamulumbye yazze wali oba oli awo n'amusangawo ate nga bali mu bad terms but ekyo nakyo tetukiwagira nti naye yabadde akimanyi nti wali omukulu waali awuliriza sigamba nti yazze buzi mpuliriza bulungi gwe kati omanye amateeka mazibe tegalabanga gwe bw'olaba nti yabadde akimanyi ekyo gwe okimanyi nti yabadde akimanyi nze alaba because nze amu outside nze alaba nalabye emmotoka ng'egenze ku washing bay ontegedde bulungi bwe yatuuseewo n'etomera emmotoka y'omuntu gye twazudde nti yabadde yaani ya Bajjo kati bwe tumala otutegeera ekyo ne tulyoka tudde ku nsonga yennyini entuufu nti ebikolwa ebyakoleddwa byabadde bikyamu naye ekyolina okutegeera kyolina okumanya oba abantu kye balina okumanya nti okuba nti olina oba kyewandiise nti omusango tegusolovinga musango ontegedde bulungi nnyo kyeki kyenagamba nti Uganda si zoo ontegedde bulungi nnyo nti ebisolo byesolovingira ensonga zaabyo nedda Uganda erimu amateeka ontegedde bulungi tulina poliisi ekuuma abantu ba bulijjo ne property zaabwe property ya Bajjo ng'eyonoonese oba ng'eyonooneddwa by somebody Bajjo alinawo amanyawo okuddukira kyataakoze ye n'akola reaction ye nga bwe yakoze ki nga bwe yareactinze but the idea is where will this end olutalo lw'ekikula kino lugenda kukomawa kitegeeza nti ensobi zeeyongera kuba nnyingi byatandikira mu ebigambo kati bitandise ofuuka ebiki ebikolwa kakati ekinaavaamu we are going to lose someone okimanyi mulungi nnyo nti amasasi galina abantu begatuttidde publicly you know that naye be simply because some people don't know how to use guns or they know how to use guns but they don't know how to use them responsibly. What do you mean by that? Security person talagira tebamulagira just like that. Security person abeera ne command center ontegedde bulungi nnyo alina okureporting embeera ebeerawo kubanga this person was not an outsider yakkiriziddwa okuyingira n'ayingira munda kati bw'akolera effujjo munda ebimukolwako tebifaanagana naye azze buzi n'atomera gate n'ayikola ki n'ayingira tebifaanagana ontegedde bulungi nnyo there is a command center gy'ogamba this man is acting like this what are we going to do how can we arrest this issue because let me just tell you bw'otandika okugamba abantu you shoot now we're not shooting you shoot another tire now we're not shooting I don't know if you watched the video luckily enough teyakubye muntu yakubye mmotoka eyabadde you have said lucky you are not sure that you're going to be lucky tomorrow lucky enough so are we going to be lucky even tomorrow and there is something I want to ask you goyinza okulaba omuntu oba kangeze nti mulabewo yazze n'ejjambiya you're waiting for an order from someone akugambe nti you take action you stop that person alien skin boba simanyi oba gwalaba video nagirabye bulungi boba wagiraba video alien skin bakubye emmotoka eyo ng'ali munda avuga agenda era bo ensonga gye bawa wuliriza era bo ensonga gye bawa bagamba nti alien skin yabadde adduka kakati njagala kutegeera bw'oba amaze okwidentifyinga omuntu ng'okoza identification otegedde emmotoka etomedde n'abadde agivuga
bw'obanga tosobodde kusiba gate abeeremu omwo munda police ejje oba whatever it is okole alarm because wateekeddwa okubeerawo mechanism mu security ey'okukola alarm quick alarm nti waliwo embeera wano what can we do because teri muntu akwata mundu nga talina komanda ontekedde bulungi nnyo kati komanda we tasobola kuba ate boosi wo g'okuuma kuba n'ogwokubiri awo ogenda kukola mistake kubanga senga essasi eryo lyetoolodde ne likuba ate Bajjo because it is possible omusajja ayinza okuba akyafigitinga ono amukutte ono biki kubanga abantu babadde bangi bonna balwanyisa kyokka ono alina emundu alimu atya alimu omu kyabadde kisoboka bulungi nnyo okumukolako ataaka ne baagala ogimuggyako naye nga temunnagimuggyako ayinza okutta abantu ngaaba oba bataano so what is better because omuntu yakonye emmotoka oluggi lwa wiishi kubanga omuntu yakonye oluggi lwa wiishi kona yaki etaliiyo wuliriza sigamba nti ogisanze ku kkubo k'ogikonedde wabula ogirumbye wali eparkins nojja n'ogikona wuliriza okutegeera kwaffe si kwe kumu naye ate tetulina kubeeramu nkugambe tetuli mu zoo nti kiri kyalidde kiri kikiridde nakyo kigenda kukirya it's not about that it's about knowing how to coexist ontegedde bulungi nnyo tulina abantu abali crazy mu ggwanga gundi alien skin bulijjo tamulaba ng'ali ku TV ng'amuvuma yagenda n'amukubira ku TV so kitegeeza reaction za njawulo oli asobola okureactinga mu ngeri endala ontegedde bulungi nnyo kati ebyo byonna nga bimaze okubeerawo tulina kukkiriziganya nti we need to position our artists mu abatulaba abavunaanyizibwa era abalina obuyinza we need to position our artists ffe ba artists ebbanga lyonna tuze tubagamba nti twetaaga okubeera positioned well temutupositioninze bulungi ba artists essaawa eno ekirwanyisa Bajjo kiri very open omwana ono yagaana okukola ne Bajjo clearly era babadde nga balwanagana because of that kubanga teyakola nabo but tulina okutegeera nti there are so many alien skins who are coming kati ate bo bayinza okubeera worse than alien skin ontegedde bulungi nnyo bo tebajja tomera mmotoka bo bayinza otomera mmwe what will happen tulina okwepositioning obulungi omusituzi w'emizindaalo abeebe n'omusituzi wa mizindaalo ontegedde bulungi nnyo artist abe kubanga it doesn't make any sense Bajjo okubanga alwana n'omuyimbi it would make more sense to me balwanako ne gundi ne Paraso wampulirako nga njogera ekigambo kyonna wampulirako simply because oli muyimbi na muyimbi kyabuli yazaamaanya okusanga nga omusituzi w'emizindaalo ate alwanagana n'omuki n'omuyimbi doesn't make any sense yandibadde amuwa kitiibwa nga amuwa kazindaalo bwati wayimba kakale musituzi w'emizindaalo otandika otya okubeera ate ng'olwanagana n'omuyimbi because it doesn't make any sense ontegedde bulungi yes muli mu line yemwe ya business but it doesn't make any sense so what are we trying to say what we are trying to say and what we are trying to advocate for is peace and love between all of us. Then 3, tulina okukkiriziganya kino nkiddamu gwakubiri kati positioning ba artist balinga ba artist obalaba awo tebaba ba bulijjo ontegedde bulungi nnyo kati amateeka galina okubakolako tuleme tandika kubeera nga tukwata abantu nga tugira nga tutta ku liiso tulina obakwatako tuba positioning bulungi nti artist oli aleme kumuvugira ku TV mwe musirike mulinde lwanaakola reaction mulyoke mwogere ontegedde it has to be kubanga prevention is better than what cure temusobola kulinda paka nga alien skin alina kyakoze ne mujjayo emundu okategedde bulungi nnyo so kitegeeza nti amateeka gaveeyo gatandika okukola kuba artist mu ngeri entuufu then aba artist babeere positioned what well nga bwe balina okubeera ba artist abamanyooma mulabire ku Bobi Wine oba mulowooza nti ba artist ba bulijjo mulabire ku Bobi Wine muyinza obbalaba basibye enviiri bakoze biki ne mutandika ozzalawa okitegedde kati mu kuzalawa ebivaamu mutandisa obikola ki okubiraba so please tetuwagira kyagenze maaso kya alien kutomera mmotoka y'oli naye ate tetuwagira beagambye nti kuba amasasi we are going to die
No one is safe if we are going to move like that. Nobody is going to be safe. Erencha, there's going to be another alien skin, there's going to be another Bajjo. So the idea is this must stop. This kind of nonsense must stop with immediate effect. Okay, tweyanza nnyo mukulu Sam olwa analysis ye yakabye ensendekerevu gyotuwadde. Manya nze Jonas Saints wabula olw'enkyuka y'obudde akakuba katusazeeko bubi nnyo ngenda kuba tembasibulira waneeno wabula mujjukire nti musubscribinge, mulikinge, mucommentinge. It's your boy Jonas Saints, I sign out.